musumba oba pasita omusinzizeemu ng'ali mu kuba abantu embooko yadde nabbi mulamba profeti ani oyo profeti nga ye obubaka bwe bumulaga nti alina okubayisaamu ow'embuya era bonna abali ku komiti ya church kyenategeddeko nti bakola nabo yabakubye embooko mugende mulabe vidiyo egowinze viral yabakubye embooko okumanya yabakubye embooko nengamba alhamdulillah ala ni'mati lislam wallahi allah yatuwa obusiraamu just imagine seeka waffe Imam Kizito n'atandikira ku mwazinyi n'omuwanika nani omulala n'omuwandiisi naibu omusajja yakubye abantu embooko nga bakuba embooko mu linnya lya Mukama sitaani egenda na mbooko nawulidde nga abuuza n'okubuuza nno eno si embooko yange ng'anyiize Allahu akbar babuziza akati k'emikisa n'abayita n'abayisaako ow'embuya alhamdulillah ala ni'mati lislam okubeera nti church akati akavaako emikisa bwe kabula kiba ku byambooko abo bakola ebyamagero kisooka okwebuzibwa ku nsonga eyo akati bwe kabula mbadde mmanyi olw'ensonga nti okola ebyamagero bogenda kukalaba bulabi era bagamba okusinzira ku kyendaba mugende wano ne wano ne wano mugjewo akati ako si weguli ate abantu babakuba mbooko naye bonna bagalamidde mu linnya lya Yesu ne babakuba embooko olw'ensonga nti babuziza akati k'emikisa wallahi muwanike emikono mweyanze Allah ala ni'mati lislam ekyengera ky'obusiraamu wallahi kye yatuwa nga kyajja okuma hifdhu al-aql nga kikuma amaki amagezi gaffe obusiraamu tebukoma bukomi gamba nti bukuganya omwenge wabula waliwo ebintu bye tutakola ng'era bwe tuliba tubirabye mu umma y'obusiraamu tujja kubeera mu bantu abafaafaganiddwa ebintu ebifaanaganako bwe bityo era awo wennyini inshallah olunaku olwaleero we tugenda okutunuulira I wish abasiraamu nina beesisalaamu singa babaddewo kuba ensonga gye tugenda okwogerako leero nkulu nnyo nabbi sallallahu alaihi wasallam yatugamba mu hadithi yatunyumizibwa abi hurairata radiyallahu anhu yagamba nti yakunu fi akhiri zaman dajjaluna kadhabun ng'enkomerero egenda okutuuka mugenda kulaba abasajja bassaabalimba nabbi sallallahu alaihi wasallam yagamba yatuunakum min al ahadithi bima lam tasma'u bagenda baleetera emboozi bagenda kubaleetera ebintu bima lam tasma'u nga temubikola ki temubiwulirangako nabbi sallallahu alaihi wasallam nayongerako n'agamba nti antum wala abaukum mmwe ne bataata bammwe n'abo ababasooka bonna nga tewali yali awulidde ku kigambo kifaanagana nga abasajja bo kye bagenda obbagamba nabbi sallallahu alaihi wasallam n'atugamba la yudhillunakum wala yaftinunakum abantu abo tebabajja ku kkubo ettuufu abantu abo tebaba misleading wala yaftinunakum tebabateekamu fitina essaawa eno naddala mu mawanga g'abazungu edda mu biseera ebyedda ennyo baali bagoberera amadiini era nga bagamba nti eddiini yaabwe enkulu y'eddiini ya Christianity era bwe bajja ene waffe mu Africa ne bajja okututunza amadiini ago okulaga abantu nti tubajje mu kizikiza ky'okusinza lubaale n'ebirala byonna bye mubadde musinza mujje mu ddiini ey'ekikristaayo wabula bwe twogerera kati essaawa eno amawanga g'abazungu gagenda gashifutinga okuva ku madiini gadda kugobera kye bayita ideologies bibeera ebintu ebyagonjebwawo omuntu n'ateekawo ekintu nga kyekitambulirako society era ideology essaawa eno etambulirako amawanga ago illa marahim okugyawo Allah gw'abasasidde ne mu nsi zaffe kati ya ideology bayita liberalism mwali mugiwuliddeko ideology gye bayita liberalism simply egamba gwe kola buli kyonna kyokola ki kyoyagala ebbanga lyomala nga tolina gw'olumiza tolina gw'okubye kola buli kintu kyonna kyoyagala bw'obeera mukyala tambula ng'oli bukunya ebisambi bitambulize bweru mabeere leka bweru tofaayo bw'obanga owulira muli kyokola ki kyoyagala in simple terms
yeddiini empya essaawa eno etambula mu nsi ey'abantu abasinze okwagala kw'emitima gyabwe. Allah yatubuuza mu Qur'an n'agamba nti afaraaita man ittakhadha ilahahu hawa, olabye omuntu oyo afudde katonda okwagala kw'omutima gwe nga ye omutima kye gumugamba kyakola. Essaawa eno mawanga gwe muba mubatunulidde mulowooza kati basinza ki? Kwagala kwa mitima. Bw'omubuuza lwaki okola ekyo, era mu nnyimba ne mu firimu ze mulaba ne mu soopu babateekamu egyo bayita I don't care mentality. Tofaayo balala bye bagamba. Gwe tambula, gwe kola nga bw'oyagala. Ebbanga ly'omala nga tomenya etteeka lya ggwanga, nga tolina muntu gw'okubye, tambula nga bw'oyagala, yambala nga bw'oyagala. Bw'obeera muvubuka, weebake ku bawala bw'osobola. Funa ebiwala ebinyirira nga 10. Weebake nabyo nga bw'oyagala, bwe batyo bwe bagamba. Bw'abeera muwala ne bamulaga nti ekitiibwa kye kiri mu kubeera abasajja bameka abamukoze eki? Abamwebaseeko. Eyo yeddiini empya, kuba ebintu byonna bye mulaba mu mawanga g'abazungu ebigenda mu maaso tebabikola mu linnya lya Yesu. Si bwe guli? Waliwo Jesus yenna alagira ebintu bye bakola. Essaawa eno babikola in the name of liberalism. Babikola mu linnya eya ideology ey'empya gye baatandika okugoberera nti omuntu gwegezaako okumaximizinga pleasure nga bw'oyagala. Era naffe eno mu nsi zaffe wallahi abantu babiguze. Mutunulire ennyambala y'abantu ennaku zino, mutunulire ennaku zino bagamba abazadde nti omwana alina eddembe lye. Si bwe guli? Omwana muleke yeesalirewo. Omwana ow'emyaka 9 yeesalirewo ki? Nti omwana w'emyaka 9 muleke yeesalirewo ki? Mukitegere kirori, muleke yeerowooleze. Wano wenjagala okugenda. Under liberalism, wansi wa ideology eyo eyitibwa liberalism, tugenda kwogera kwa ideology nga nkulu nnyo abasiraamu okubeera ntugitegeera, gye bayita feminism. Mwali mugiwuliddeko? Feminism in simple terms yatandikawo emyaka mingi emabega mu nsi ezo nga bagidefininganga okulwanirira eddembe ery'abakyala, nti abakyala bano babadde banyigirizibwa ebbanga ddene nga buli kaseera babeera mu mayumba kulabirira baana, ke kaseera bagende mu masomero basome, bafune zi degree ne zi masters ne zi PhD, bagende bakole emirimu batandika okompitinga n'abaki? N'abasajja. Mukitegere ekintu ekyo? Ya idea ya feminism. Wabula ng'ekigiri emabega si nti kubeera nti balumirirwa nnyo abakyala. Ekyagiri emabega baali balina ebigendererwa birala nnyo nga bakimanyi nti mu society gwe kasita okwata ku mukyala bw'oti n'omwonoona, society togenda kukola ki? Kusigaza. Omukyala yagenda okuzaala omwana addako amulabirire, abeera maama w'omulenzi n'omuwala. Omukyala yabeezawo famire, ate omukyala yeyeegombebwa mu society. Walalabyeko omusajja yenna noga wallahi atambudde bulungi. Mukitegeera ekyo Allah yakiwa baki? Bakyala. Kati bajja ne idea eya feminism eraga nti abakyala balina okufuna omwenkanonkano. Ndowooza ekigambo ekyo mwakiwulirako. Batalagiyita women empowerment, women emancipation, feminism. Omukyala ono bamupika, si kuzza ddembere wabula kumukola ki? Kumupika. Ebiseera byonna ebyayita society zonna zawangaala ng'omukyala yenna ewaka asigala waka n'alabirira abaana n'emirimu egy'ewaka, taata n'agenda okuyigga. Si bwe kiri? Taata n'agenda mu lutabaalo okulwana, taata n'agenda n'akola emirimu egy'amaanyi. Essaawa eno mulembe gwe tulimu babagamba nti buli musajja kyasobola okukola naawe omuwala osobola okikola ki? Okikola. Nga bagamba nti abaana abo abawala tulina okufuna outcomes ezimu mu society nga buli kintu kyonna kye bakola kyenkanankana n'ekyabasajja. Kyemuva mulabo lwa ideology etambudde mu society nga newane waffe weeri ng'etandise okutulya. Wallahi baana bawala essaawa eno bali mu kupoota. Obasanga ku site waggulu nga bali mu kusitula maki? Nga bali mu kusitula mataffaali. Ennaku zino baana bawala bali mu bwa kondakita. Ennaku zino baana bawala balinnya biroole.
waliwo birole ebya layisi ebimu biba bigenda oba nansana bisimbawo nga kodi Kampala. Wallahi abasinga okubirinnya waggulu akiripira nga kidduka n'okudduka temundeka. Wallahi nga mwana muwala. Baada bawala benyambala gye bambalamu essaawa eno babatunze ekintu nti mwe okufuna eddembe lyammwe mulina kutandika kweyisanga baki nga basajja. Kwe kutandika okwambala empale balage nti tugenda kweyisanga mwe tusobole obbenkanankana. Ekisookera ddala ekyebuuzibwa bwe nga babateekamu mu ndowooza yaabwe ne babagamba nti abasajja abo be bavuddeko okubonaabona kwammwe era abafeminist balaga nti society okubonaabona kw'abakyala kuvudde ku maanyi mangi ag'abasajja. Lwaki abasajja bebabeera ba president, lwaki bebabeera abakulembeze, lwaki be bakola? Naffe twagala tugende tukole ki? Tukole. Ekibuuzo ekisooka okubabuuzibwa bwe babeeranga ddala baagala ddembe ly'abakyala kusitula bakyala, lwaki abakyala tebasigaza n'identity yaabwe kyo kye bali kyennyini ne bakulaakulanya ekyo? Ani yabagamba nti bo okufuna eddembe lyabwe balina kusooka kufaanagana nga baki? Nga basajja. Era Allah subhanahu wa ta'ala mu suratu Taha atunyumiza Musa alayhi salatu wassalamu yagende wa Firawuni. Firawuna n'ababuuza ne Musa nti Katonda wammwe y'ani ggwe ne Harun? Bamugamba nti Rabbuna alladhi a'ta kulla shay'in khalqahu thumma hada. Ti Katonda waffe ye Katonda oyo eyawa buli kintu kyonna obutonde bwakyo, thumma hada, oluvannyuma n'abeera ng'akiruŋŋamya n'akiwa emirimu gyakyo mu society, n'akiwa olwoluzi zaakyo mu society nga zimanyiddwa. Essaawa eno tutandise okumikisinga ebintu. Abaana abawala bafuuse balenzi, abalenzi bafuuse baki? Bawala. Temulaba bivubuka ebyerusa ennaku zino nga kyeyerusa naye kuba ekizigo, era nga bagamba gundi yakwata mu kizigo nga gwe boogerako musajja. Gwe mulembe gwe tulimu ennaku zino. Abavubuka okwekuba make-up temubiraba mu kibuga. Abavubuka okubeera nga akeera ku makya takola, talina kintu kyonna kyateekako mikono gye, akeera kwekolako na kugenda mu jimu na kuwummula matu. Si bwe guli essaawa eno. Bwe bajja ne basitula eddembe ly'abakyala, abakyala ne bamera ku basajja. Bamala okumera ku basajja ne kireeta ideology empya ey'okufa kw'ekintu kye tuyita rujuula. Obusajja mu society bugenda bukola ki? Bufa. Abasajja tebakyalina kati maanyi mu society. Bagayina yes, naye si maanyi ge balina okubeera nago society okubeera nti ekola ki? Etambula. Kambabuulira ekintu kimu. Allah kye yagamba nti ye yatonda buli kintu kyonna n'akiwa obutonde bwakyo oluvannyuma n'akiruŋŋamya. Allah yatonda abakyala abo be mulaba nga abakyala abo baagala nnyo abantu okusinga ebintu. N'atonda abasajja nga baagala nnyo ebintu okusinga abaki? Abantu. Sigamba nti abasajja tebaagala abantu, wabula kibasinga okukulembeza kubeera nti banoonya ebintu okusinga abaki? Kyova olaba nga bw'osanga conversation z'abakyala nga bakyala bali mu kwogera, omusanga abuuza munne, akaana kalina emyaka emeka, luli naleka senyiga akaluma, kakayinamu ekifuba, eka kyoyina bameka, kali akateteeyi kamutuuka, ebintu bwe bityo. N'agamba munne omukyala, baneeraba akasige, biki enviiri zo zikuze, ogeze, okoze otya? Bameka mu basajja asanga munne amaggwe mbuno omugamba ogeze, okujjako ng'asavuwadde nnyo n'ayitawo omugambo tamubuuza namubuuza ng'ogeze gwosavuwala olagawa? Okitegeera ekyo? Agamasavu gakutwalawa? Buli savu ly'olina bakusasula. Yenjogera y'abaki? Y'abasajja. Era bw'osanga conversation z'abasajja obasanga nga boogera ku bintu, boogera ku politics, boogera ku family, esaba ennyonyi okugenda okulambula faamu bebabeeramu ebyo. Abasajja boogera ku sports,
abasajja boogera ku bintu eby'amaanyi, ettaka, emmotoka, ebiki. Ebiseera ebisinga totera nnyo bisanga mu conversation z'abakyala. Kyava Allah yagaba rules n'agamba abasajja mugende munoonye ebintu, n'atuwa emibiri egisobola okukola tubeezeewo abakyala. Allah n'agamba nti arrijalu qawwamuna ala nnisa, nti abasajja be balina okubeera in charge n'okulabirira n'okuprotectinga abakyala wonna we babeera bali. Olw'ebyo Allah bye yabasukkulumya mwenna. Awo wennyini mu suratu Nisa n'atugamba nti tetwegombanga ma faddala Allahu, ebyo Allah bye yasukkulumya abasajja ku bakyala n'abakyala ku baki? Ku basajja. Tewabaako eyeegomba ekya munne atwale rooli ya munne. Nga Allah kyagezaako okukola ali mu kuteekateeka society. Tutuuse ku mulembe, ng'omulembe guno abantu balowooza bategeera nnyo, era nga n'abazadde obasanga ensobi ekyasinza okubeera ennene nga n'omuzadde musiraamu bakuza abaana abawala ennaku zo nga babakuza kubeera basajja. Amukuza amupika, njagala ogende paka ku PhD, njagala ogule emmotoka, njagala ozimbe mansion, njagala ondabirire nze taatawo nga bwondaba wano ntandise okaddiwa. Ng'ebigambo ebyo bigamba mwana muki? Muwala. Omuwala okuva eddi nga yalina okukulabirira, bw'abanga akulabidde fabiha wa ni'ma tekirina buzibu, naye okuva eddi nga ye responsibility y'okubeera nti akulabirira. Gye tusangidde ebivubuka ennaku zino ebigamba nti njagala omukazi who can put something on the table. Kigambo ekyo mwali mukiwuliddeko. Okuva eddi nga abakyala balina okuteeka ekintu on the table, nti njagala omukyala ng'alina kye yeekoleddewo, era n'olisanga nga lyeteeseteese lyeboobeza. Evvubuka essajja ligenda lifumbirwa omukyala. Awo we tutuuse essaawa eno. Nabi sallallahu alayhi wa sallam hadithi eno yatugamba nti bagenda bajjira n'ebirowoozo bye mutawulirangako antum wala abaukum, mmwe ne bakitammwe n'abantu abasukkawo nga buli omu teri muntu yali akiwuliddeko, wabula ng'omulembe ogwo gulowooza nti bategeera nnyo ekisembayo, era nga bagamba biri ebikadde byaggwaawo, abakyala bye mwatuteekanga ewa emabega kati fe abaliko. Kyemuva mulaba mu byafaayo by'obusiraamu byonna mubyetegereze. Wali owuliddeyo Imaamu Fatima? Wali owuliddeyo Imaamu Zahara? Wanika ku mukono yamuwulira? Imaamu Hafsa ani yamuwulirako? Mulowooza nti bo baali tebabiraba? Mbu tulina bye tulabeka ze ssaawa eno bo bye bataalaba. Abakyala baali bakola rooli yaabwe ekyasinza okubeera ey'ebbeeyi mu society, okubeera nti bakuza family n'okuza generation ekola ki? Eddako. Essaawa eno problem zetufunye mu feminism, abasinza okuzifuna mu problem be bakyala bennyini. Feminism tasinza kunyigiriza abasajja, wabula ate asinza kunyigiriza baki? Kuba feminism abapika kuva ku butonde bwabwe Allah bwe yabatondera. Bamulaga nti keera nnyo ku ssaawa 11 ez'okumakya okomewo ewaka nga abaana obaleseewo ku ssaawa 4 ssaawa 5 ng'ova kola. Ne bamaama ennaku zino babakulisaayo, maama kulikayo. Ng'abaana tebalabanga ku maama waabwe ne taata bonna bakeerera wamu. N'osanga Haaji ng'anyuma n'embalalaga, wallahi nafuna omukazi mukozi, tukeera ffenna 11 tubeera wabweru. Tuyingira 6 ate 14 ne tuddayo. Nga bwatyo byewaana. Abo abaana be muzadde wallahi we muba nga mukola bwe mutyo si bammwe. Bammwe mu kubeera nti omukyala we wamuwa spams zo, okitegeera, n'akuzaalira omwana, wabula mu nkula tebagenda kubeera bammwe. Buli society bwekula nga balese abaana ewaka nga tewali abakuza, abaana bagenda kufuna alternative endala ebakuza. Essaawa nomanya ekikuza abaana? TV, masimu, social media. Abaana bagendamu ebirowoozo ebitaabateekebwamu bazadde baabwe.
kyova olaba ye Allah subhanahu wa ta'ala bwe yali ateekateeka society yagiteekateeka ng'omukyala alina kubeera waka. naye ennaku zino baana bawala bakola, wallahi balinga osanga omukyala ng'akola ng'alinga gwe batuma ekisawo kya ssente, ng'omuwala ayagala kano omusanga mu ttaka njiriba kati naffe fe abaliko. naye nga Allah yabatonda nga wallahi tebaagala nnyo bintu. era omukyala buli watuula wansi yekka bw'ati, hatta ebintu byonna ne waba bikuŋŋaanyiza wallahi agenda okulaba nga talina ssanyu. essanyu ly'abakyala liri mu kulabirira, lyessanyu lyabwe. kyenva mulaba nga neewaka sisitawo waba afumbye emmere oba mukyalawo oba omuwala yenna n'omala omugamba bugambe nti tebiwoomye. temutera nnyo okuwulira ekibuuzo nga bababuuza nga bamaze obbayo emmere nti biwoomye. ekibuuzo kyo tokiwulirangako olw'ensonga nti bali so attached ku bintu byonna ebikwatagana n'abantu. ekintu ekisookerwako eri abantu mmere. era nze nammwe temulina mutwawula naki na mmere. kyenva mulaba ffe mu busiraamu mu darasa wogirawo akaceere tuvaawo naawe nze nkubuulira. kyovala nabbi saa sallam yatugamba ati ataimu taama, muliise eki emmere, muyunge n'eŋŋanda. bwe mumala okuyunga eŋŋanda musaaleko n'ekiro. okitegera nga nga abantu beebase mujja kuyingira ejjana bisalaamu n'emirembe. mumanyi lwaki byonna yabiriranyisa? mwe temumanyi maanyi ga mmere. kyemuva mulaba n'emmere yennyini etambulirako obulamu bw'abantu mu nsi yonna Allah yagiwa abakyala. era obalaba nga balina special attachment ku mmere gy'abakoze eki gy'abafumbye. mumanyi ebibuuzo ebitandise okumerukawo essaawa eno. nali kwa UIU tulina ddalasa eyaliwo, waliwo sheekhe yali atusomesa. omwana n'awandiika ekibuuzo, omwana muwala n'amugamba sheekhe njagala ondaga obujulizi okuva mu Quran oba hadithi ya nabbi sallallahu alaihi wasallam nga bundaga nti kyabwatteeka omukyala okufumba. kitegeeza essaawa n'okufumba tebakyakola ki? tebakyayagala. buli kimu baagala claiminga roles z'abasajja. naye kyova olaba nga stress levels mu bawala ennaku zino ziri waggulu nnyo olw'ensonga nti beeteekako ekyo kye batali. abaana bawala ennaku zino basanga nga yeewaana, nze njagala kufumbirwa nga nina emyaka 3. mukitegeera? emyaka 3. omuwala kaavu ye ey'obulungi etandika okugwa ku myaka 25. myaka 18 17 kaavu y'obulungi ebeera ku piiki, abeera asagala busagazi. watuukira 25 nga kaavu etandika okukola ki? okukka. gwe ogamba nti oyagala kufumbirwa ku myaka 3 nga fertility oba omukyala wabeerera omugimu ng'asobola okuzaala abaana, ng'asobola okubalabirira, nga n'amaanyi agabasitula akyagalina gabeerawo mu myaka 2. in fact myaka 10 paka ku myaka 2 paka watuukira ku myaka 3. kyenva mulaba nga abakyala bedda baazaalanga nnyo abaana ne beeyagalira muzadde, ng'oli yatandika okuzaala ku myaka 10 n'emeka. eyabaleetamu ebirowoozo byasooka n'abatunze ekirowoozo nti omuntu akola ku myaka 18. mukakasa omuntu akwira ku myaka 18? bye bino nabbi sallallahu alaihi wasallam byatugamba. mugenda kutandika okuwulira ebirowoozo abantu bye batambulizaako obulamu bwammwe nga temubiwulirangako antum wala abaukum, nga temubiwulirangako mmwe yadde ababa basookawo mu bakitammwe. era essaawa eno just ne basanga Busanzi family ng'efumbiza just omwana oluvannyuma lwa senior six agenze muto. agenze muki? muto. omwana wa senior 6 abeera muto. abaana batandika relationship mu P3 P4 P5 mu batuuka mu senior 6 ekitone n'emyaka 18 si bwe kiri ekitone nnyo. oyo abeera muto. mukitegeera? kyekino nabbi sallallahu alaihi wasallam yagamba bagenda bateekamu ideologies. mugenda tandika okuwulira ebirowoozo nga temuwulirangako mmwe n'abo babasooka. dangers ezivudde mu ddembe ly'abakyala oba ezivudde mu feminism. ekisookera ddala kye bayita family unit kyo kikoze eki? kiweddewo. family eweddewo. ennaku zino
abantu ekiriwo bezaalamu bwezaazi. Mwawule wakati w'okubeera kwa family n'okukola ki n'okwezaalamu. Okitegeera? Taata azaala mu maama, maama naddayo n'akola ebibye, n'akola ebibye, n'omwana n'akola ebibye okuva ku myaka emiki. Okuva eddinga yeyo family. Okuva eddinga ekyo kye bayita family. Nga tewali akuza, tewali alabirira, ne bamuleka omwana TV n'emukuza. Mumanyi ebiri ku TV mwenna essaawa eno. Ng'omwana maama akomawo ng'ava ku mulimu, omwana n'amunyumiza gwe baakyaye. Yamukyaye, yegezezaako muwahaaga n'agaana. Namukwatako, namugamba tonkwatako. Ng'omwana anyumiza ani? Maama. Feminism family unit ku ttaka egudde. Buli family unit bwegwa kye bayita usra. Society yonna ebegenda kugwa kuki? Ku ttaka. Olw'ensonga nti society eggwamu empisa. Society bwemala okuggwamu empisa yonna ebegenda ku ttaka. Era kyova olaba essaawa eno tuli mu mulembe ogw'abantu abagenda okujja ne mu ikonomi nga tebaakuzibwa. Omwana ono atakuziddwa nga yeyeekuzizza yagenda ofuuka dokita. Bw'amala okufuuka dokita nga buli patient gwe bamuleetera amulabamu ssente ezitagambika, nga ssente zokka zalaba okujjako nga talaba kujjanjaba. Gy'ogenda okusanga omusomesa ng'omusomesa oyo talaba kusomesa wabula ng'atya nti abazadde b'abaana bagenda complain nga tubawe max bakole ki? Baveewo. Ye musomesa agenda okuleka abaana mu baasi bakole bye baagala nga mwali bamubuza abaana baleke bakole bye baagala. Anti oluusi naye alina musomesa munne. Si bwegubeera gwegwo omulembe result. Ogenda kusanga injiniya agenda bazimbira oluguudo olw'ensonga nti yakuzibwamu nakabuntu oluguudo nga bayakamala duconstructinga mu nnaku 3 ng'enkuba elukubi nga lulimu ki? Lulimu ebinnya. Mugenda okusanga bagenda okufuuka bannabyabufuzi abagenda okukulembera abantu nga tebaakuziba. Tebaliimu nsa zonna zigamba nti muntu munnange nkola ekintu bwe kiti. Example gye mba nsembyayo, mugenda kulaba baseeka abataakuzibwa nga bwajja wano ku muzindaalo ebigambo amukola bimukole. Mulabe obwaseeka obuli unprecedented obutabangawo. Ebyo bye bizibu ebivudde mu feminism. Ekyokubiri, feminism aleetedde okubeera nti amaanyi g'abasajja mu society gakendeera, ate amaanyi g'abasajja bwe gakendeera mu society begenda kwonooneka. Olw'ensonga nti Allah yatonda abakyala nga decisions zaabwe ziri emotional. Kyova olaba Nabbi sallallahu alaihi wasallam yawulira agamu ku mawanga agaliyo ebiseera ebyo nga gafunye omukulembeze waago nga yali mukyala. N'agamba nti tewaliwo bantu mu kitundu kyonna baali bafunye emirembe nga bawadde obukulembeze waabwe okubeera nti bakulembera omukyala. Nga kyategeeza omukyala ye buli kaseera akyukakyuka. Just okugenda mu nnaku z'omwezi ng'agenze mu mwezi nga balyoka bamuleetera oba bakoze omusango ki? Mulwaki munsumba omugende mubajjewo. Olw'ensonga ni mu kaseera akali mu ki? Mu mwezi ali emotional. Okitegeera ekintu ekyo? Embeera z'omusajja ebiseera ebisinga tezitera kukyukakyuka. Temutera nnyo okwebuuza nti bagamba omusajja tegeera nnyo mukyalawo. Keeping on ng'otegeera omukyala. Wabula ate ebiseera ebisinga omusajja abeera mwangu wa kutegeera. Temutera okwegeneza nti abakyala bazibu nnyo bakutegeera. Bazibu bakutegeera olw'ensonga nti tebalina kintu kimu ky'ogamba nti omukyala wange ali kino. Waliwo ebitonotono. Naye ebiseera ebisinga abakyala bakola ki? Bakyukakyuka buli kaseera. Kyova olaba obusiraamu bwateekawo ng'obukulembeze mu society bulina kubeera bw'abasajja. Ekirala ekivudde mu society abakyala okubeera nti baweebwa eddembe, obwenzi n'obwononefu bweyongedde. Anti abakyala tebaagala kufumbirwa. N'abasajja banoonya be bawasa tebabakola ki? Tebabalaba. Temutera nnyo okulaba ennaku zino keesi z'abawala batannaba kufumbirwa nga zirinnye. Nga yagamba ngenda kusooka kunoonya ku ssente.
ng'omuwala wamala senior 6 asooka kulowooza genda Dubai nga tannaba kufumbirwa na kuzaala abaana nakola ki. Temubalaba abalekawo abaana ku myezi 2 nalekawo omwana wa myezi 2 nga n'amabeere gakyatonya n'agenda Dubai n'akola. Ekyo kye kivudde mu feminism essaawa eno. Bantu kubeera nti bagabanya woolu ne batazigabanya nga Allah bwe yazikola ki, bwe yazigabanya. Kyobala Allah subhanahu wa ta'ala yatugamba nti waman ittabaa hudaya, yenna anaagoberera obulungamu bwange fala yadillu wala yashqa. Tagenda kubeera na muntu amulabankanya yadde omuntu amujja ku kkubo ettuufu wala yashqa, tagenda kubeera mu bulamu bwa stress. Naye agamba waman arada an dhikri, omuntu yenna anaava ku mateeka gange fa inna lahu maishatan danka, agenda kubeera mu kaseera akaki akakanyigo mu nsi muno. Ekirala kivudde mu feminism mautu rujula, abasajja ennaku zino wallahi tebakyali basajja, tebakyali basajja. Abasajja abaana babakuza nga wallahi tasobola dde okutaking home responsibility neegi n'emu. Olwakawaamu Allah bwe yatuwa wallahi bugenda bugwawo mu society ennaku zino. Nabagamba abavubuka babeera mu make-up ennaku zino, abavubuka babeera mu kwekolako, abavubuka babeera mu jimu nakuwumula nnyindo nakuwumula matu, si bwe kiri. Ate osanga nga abakyala gye wandisanze mu taxi oba ku booda ng'abasajja be basinga okukeera nti bagenda kukola, wallahi ennaku zino osanga abakyala be basinga okukeera. Olw'ensonga nti roles ziri flipped west. Ekirala ekivudde mu ekyo, emirimu egyandikoleddwa abasajja bano, jjukira n'abakyala bajja mu workforce. Kati abakyala baatwala emirimu egyo. Ate naturally baboosi baagala nnyo abakyala olw'ensonga nti omukyala asobola okukolera buli musaala. Mukitegeera ekintu ekyo? Omusajja kyatasobola. Era abaaleeta abakyala mu workforce ne bapushinga gundi idea ya feminism, baali bagenderamu ekisookera ddala okufuna cheap labor, okufuna abantu abagenda okubakolera ku busente obutono ennyo. Mutulire abantu abakyasinza okukolera sente entono, si bakyala. Ekyokubiri, baali baagala bongeza emisolo olw'ensonga nti abantu bwe bayingira mu economy ne bakola nga bangi, emisolo gikola ki? Gyeyongera. Ekyokusatu, tebaagenda kubeera nti batambuza kampeni y'eddembe ly'abakyala olw'ensonga nti babaagala nnyo. Bakitegeera nti abakyala naturally be basinga okugula, bali materialistic abakyala. Bw'otunulira by percentage abantu abasinze okugula, ebitundu 70 oba 80 ku buli 100 ku bintu ebigulwa bibeera by'abakyala. Mutunule mu kibuga, ngatto z'abasajja bamikazi baliwawo wansi ku street, nsawo z'abasajja bamikazi mwana zibaliwawo ku street. Ng'ekyo zibakyasinga okuyiwa ku street awo mu kibuga. Amaduuka gasinga okutunda engoye mu kibuga gabaki gatunda ngoye z'abaki. Kitegeeza yajja n'afulumya abakyala yali agendereddemu kukola ssente. Tubafulumye tusobole okubakolamu ssente olw'ensonga nti bali emotionally driven. Bayagendera ku ekyo kyawulira kyakola ki? Kyayagala. Kyova olaba sekanyereza n'omutwe, ndowooza ajjukidde kino kyennyini kye ngenda okwogera. Bw'ogenda okushopinga n'omukyala ddala nga muyingidde supermarket, buli kamu aba akakola ki? Aba akaagala. Ako si kamugo, wabula bw'atyo Allah bwe yamukola ki? Bwe yamutonda. Bano abaabafulumya baagamba bwe tunaafulumya ebintu byaffe. Kuba feminism yatandika okwatikira during the industrial revolution, nga factory ezikola ebintu ebitundwa mu economy zitandise, nga abagagga banoonya baani abagenda okugula ebintu byabwe, ng'abasajja bano bakaluba tebeegombagomba. Ne bagamba tuintroducinga kye bayita eddembe ly'abaki? Eddembe ly'abakyala. Bwe banaafuluma nga bagula engoye zaffe, nga bagula baaga zaffe, nga tukolawo kampani za lipstick. Mu lipstick bandimwekubidde waka nga teri abalaba. Ekisinga okwewunyisa, Nabbi sallallahu alaihi wasallam yalagira abakyala okubeera nti beewunjira babba baabwe ewaka. Wabula ebintu ennaku zino biri flipped, biri opposite. Omukyala bw'aba agenda mu kibuga yeewunda, bw'akomawo ewaka
n'ateeka akapale k'omwana ku mutwe n'omusanga ng'ali mu ssaati ya haji gye yabaddemu ejjo siro gubeera ng'ali mu niigina nga yakula neewola ng'enviiri buli luviiri tunudde gye lwagala olw'ensonga nti ali waka. Ate bw'abanga agenda mu kibuga nga tagenze kulaba bbaawe tewaliwo omuntu yenna yamuwasa mu kibuga ate beekolerako kiki kibuga. Bw'atuuka ewaka ewadde yamuwasa takola ki teyeekolako. Nabbi sallallahu alaihi wasallam yali atugamba ku bintu byemugenda okulaba nga bibeewuunyisa. Allah ziina gyeyawa abakyala yonna giwa babba baabwe beewundire babba baabwe. Ekibuzo ekyebuuzibwa eri abakyala abo nti ofaayo nnyo kalimu akagenda okukuwa omutwalo gumu n'ekitundu buli lunaku ng'akaseera kagenda kutuuka bakugobe oleseewo abaana bo bane ewaka oba bataano oba ennamba yonna ey'abaana gy'olina n'ofa ku mulimu ku yuyo olina kufa kwani bali ab'ebweru oba bano olwedde b'olina ewaka olw'ensonga nti ogenda kutuuka akaseera ku myaka aga ng'abaana abo beetaaga. Either ogenda kubonaabona nga tewabazaala waliwo abakyala ennaku zo tebakyazaala ate nga bakikola under the name of feminism butuwala n'abasajja batunyigiriza nga neyabakolera pills ezibalemesa okuzaala naye yali muki yali musajja. Okitegera bagamba nti okubonaabona kwabwe kuzze lw'abasajja endowooza gye babawa. Abazimbi enguudo musajja azimba ebizimbe byabeeramu musajja akola buli kintu kyonna kyola mu society ekikuze paka kati sayino musajja. Mukitegera ekintu ekyo. Era awo ku myaka 4 nga nebbiti ebadde ekuwaga ekoze eki eweddeko awo wabeerawo obulamu obulala bungi omukyala bwagenda okubeeramu. Awo embaga weetandikira nga beauty makeup gobadde oteekako olaba tebikyajja. Ettama nga ligudde akaki akaleka temanyi Luganda ng'ettama ligudde akaleka nga tokyalina gwoteerako makeup. Era ebiseera ebisinga mwegeneza abakyala bakyasinga okuweebwa emirimu n'okuweebwa raise oba okubakuza ku mirimu. Ebiseera ebisinga bwe batunuulira beauty babeera bayimiridde. Mumwegendereza ebifo ebisinga abakyala abalimu batera kuba raise ng'ebiseera ebisinga lwa beauty yaabwe. Era ne baba bagala receptionist bagamba twagala omuwala ng'anyirira. Okitegera njagala ondetera omuwala wano ng'akola ki kitegeeza mambar engeri gye bafaananamu ebiseera ebisinga bye baweesa emirimu. Bwe batuukanga ku myaka 4 ebiseera ebisinga bwe tebeekoze eki ebeeweddeko illa man rahim okujjako Allah gw'abasaasidde awo okubonaabona bwe kukola ki bwe kutandikira. Kitegeeza gundi eno idea ya feminism gyemba okudisikasinga mubeere aweya kuyo. Abazadde abalina abaana abawala temubakuza kubeera nga balenzi. Nina essomero enagendako it's a single school lyabawala bokka bantwala okwogera naye yantwalayo yaŋŋamba abaana bano abawala omanyi seeka benyooma nnyo balowooza ebintu tebasobola bikola. Njagala obatugambire obabuulire bali abakyala ba Aisha ba Khadija bali abakyala bali ku mulembe gwa Nabi sallallahu alaihi wasallam obalage nti bakyala b'amaanyi bagende mu society bakole bwe bati. Bwe najja nababulira bulungi bwa bufumbo. Bwe twagenda nembuuza gwe nali naye mweyo lecture nemubuuza lecture girabye ota nagamba seeka osomesa naye tekivudde bulungi nga bwe twatukiza naye alhamdulillah ebigambo bagabi badde biki birungi. Yali agala mbagambe mugende mufuuke balooya bayinginiya mulinye ebizimbe mulinye emiti gy'amasannyalaze mukomengawo kiro mugende e Dubai mugende mu biki tubapike bakole buli kintu kyonna. Kyemuba mulaba essaawa eno obutambuze bweyongedde. Allah yatonda abakyala nga bangu bakuimpressinga nga woomwekedde idea mwangu wa kugigula. Era oba wakonvinsinga abantu babiri omusajja n'omukyala ebiseera ebisinga omukyala abeera mwangu wakonvinsinga okusinga omuki. Kyemuba mulaba olw'ensonga nti bayingidde akatale obutambuze bweyongedde. Anti munnange bamutwala ku restaurant n'ali emitwalo egi 3 emitwalo 3 n'awaayo 2. Mukitegera ekintu ekyo? Ekyo essaawa eno kyekiriwo.
kati ffenna tulina okukwatira wamu netegeeza abaana baffe n'abakyala bonna nti bannange obusiraamu kyebwaleeta si kulinyira ddembe lyamu, kyemuva mulaba ng'obusiraamu babulwanyisa. Mumanye ensonga lwaki? Obusiraamu bwe bulina solution y'ebizibu byonna ebiri mu society. Ebizibu mu society ebiriwo bwe bibeera solved by obusiraamu, ababikolamu ssente baba tebajja kukola ki? Kukola. Loogi ziba tezigenda kuddamu kukola ng'obusiraamu butudde mu mitima gy'abantu. Woteeri ziba tezigenda kuddamu kukola. Ebivulu biba tebigenda kuddamu kukola. Kampani za lipstick ziba tezigenda kuddamu kukola. Music industry kumpi yonna begenze ku ttaka. Movie industry tebasobola kuteekamu bakyala beeyambudde naye eri ku ttaka. Kyova abasajja abalwanyisa obusiraamu si nti oba obusiraamu bwabakola ki? Bubafiiriza ssente. Kyova balina obuportrayinga ng'ekintu ekyemabega ennyo ekirina okuva mu society, tewabawo na muntu yenna akyogerako olw'ensonga nti obusiraamu bwe bulina ki? Solution. Bagamba nti arrijaalu qawwaamuuna ala nnisa, abasajja be balina okubeererawo abaki? Abakyala. Kati tubeere aweera kwa ideologies ezitambula mu society. Ennaku zino conversation nga zino mu basiraamu wallahi ebiseera ebisinga tezitera kubeerawo. Olw'ensonga abasiraamu bali mu kuseka, bali mu kwogera kwono, naakoze bwatyo naakoze bwatyo, naye waliwo conversation eziri pressing mu society nga zitulya mu society yaffe y'abasiraamu naye nga tewaliwo omuntu yenna azikola ki? Azoogerako. Kyemuva mulaba mu nsi ezo naddala ez'abazungu tutandise okulaba trend y'abasheek kati abasituse. Mutera okulaba abakyala basharinga mu video nga bayimidde mu maaso g'abasajja bali mu kubasomesa. Ekyo ekintu tekyalabibwako ku mulembe gwa Nabbi sallallahu alaihi wasallam. Tekyalabibwako ku mulembe gwa Nabbi sallallahu alaihi wasallam. Aisha gwe beekwasa Allah yatugamba nti wa azwajuhu ummahatukum, bakyala ba Nabbi baali special bamaama baffe. Mukitegeera? Hatta abakyala ne gwe beekwasa nti Khadija yalina emaali ng'ali ku level ya CEO, byonna bituufu. Wali owuddeko ekyafaayo kyonna, hadithi yonna yadde enfu ng'eraga nti Khadija yava mu Makka n'agenda e Shaami asuubule akomewo e Makka. Ani yakiwulirako? Khadija yasindika ani? Maisara. N'asindika n'omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam bagende bamusuubulire. Ekirala Khadija emaali gye yali alina yali tagijje mu maanyi ge nti ye yakola, n'agikola from scratch. Emaali ya Khadija yali nsikire ku babbaaba ababiri abaali bamufaako. Okitegeera? Kuba Khadija yali yafumbirwako mu mali abiri nga tannaba kufumbirwa mubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ekirala yali maali ya kitaawe gwe baali bayita Khuwailid. Yasikira babbaabe n'asikira ne kitaawe. Edda mu biseera bya Nabbi abakyala bonna abaali balina ssente ezo baali nga baazijja mu famire yaabwe, so si nti baazikolanga from scratch. Mukitegedde ekintu ekyo? Era ebizibu ebivuddemu abakyala ogamba nti tebakyatulabirira, anti mwepika ne mulaga abasajja nti buli kimu tusobola okikola ki? Okukyemalira. Ng'erina ku kyo sensi muli banafu, temusobola kukyemalira, temusobola kukola Allah kye yawa abasajja kukola ne mukikola nga we yakiwa okukikola. Tekisoboka. Kati osanga naddala bafeminist nga beekosa Khadija, nze omwana wange mugereza ku Khadija. Khadija yali mukyala CEO ng'aleeta emaali. Yes, emaali baalinga bagisubulamu naye Khadija yasigalanga waka n'asindika Maisara, n'asindika abatume bagende yonna gye basubulira mu maali bakomyewo bamulage profits amagoba. Wabula Khadija tasitukangako ne bakolaga nti yagendera mu caravan ng'agenze kola ki? Kusuubula. Batera okwogera bino byonna biboozi batera okwogera. Mu abakyala ku mulembe gwa Nabbi sallallahu alaihi wasallam bagendanga mu ntalo. Yes, kyali kituufu abakyala bagendanga mu ntalo. Ne mumanyi boozi ze baalinga bakola. Abakyala ku mulembe gwa Nabbi sallallahu alaihi wasallam era yabawanga emirimu nga tebagenze kulwana. Tewali mukyala yagenda mu ntalo kulwana. Oba tewali Nabbi sallallahu alaihi wasallam mukyala yenna gwe yatandika mu ntalo nti oba gwe gwakulira ejjo lino olw'ensonga ng'oli mukyala. Nabbi sallallahu alaihi wasallam takikolangako. Abakyala bagendanga kujjanjaba bafunye ebiwundu, kulabirira bano abalwanyi okubawa amazzi n'emmere n'ebintu ebifaanaganako bwe bityo. Otunula ne mu ntalo yabawa loozi ezijja mu ekyo Allah kye yabatondera, olw'ensonga nti Allah yabatonda nga bali soft naturally. Ninaku ze abaana bavuga eggaali, abaana bazimbya ennyama,
mulimu ku bintu byenkyasinza okwenyinyala ne sekwenyinyala yenna kwe kulaba omwana asamba omupiira omuwala. Naye wallahi osobola okusanga omuzadde taata ne maama baga omwana alina ekitono oyo kumulabirawo masitula oyo tasambye mupiira ariko twamulabirawo okuva obuto ekisolo kino netugenda ntukikola ki nga tukikulaakulanya mpola. Kati alina basale ku ssomero gundi asamba mupiira kikwasa ennaku. Lwaki abaana bawala babaleka okukola ebintu bwe bityo? Allah yabawa obutonde bwabwe nga buli unique n'obutonde bwaffe nga buli ki unique. Tulina ebintu byetufaanaganya mu society wabula tulina ne difference mu ngeri Allah zeyakola ki zeyatutondamu. Ekirala kino kyengenda okusemberayo ku nsonga eno, abakyala abo bemulaba singa Allah yabatonda nga tebali emotional nga bakolera ku ngeri gye bawulira oba okwagala nga kwe bakulembeza tebandizadde baana. Era ekyabakyala okubeera nti bakola decision eziri emotional nga bakulembeza kwagala kintu kirungi nnyo. Wama kana rabbuka nasiya, Allah yite yeerabidde kubatonda bw'atyo. Yabatonda bw'atyo olw'ensonga nti roolo yaabwe ey'okubeera maama ekyo kyekola ki kyeyetaagisa. Bwe bakulekera omwana just olunaku lumu essaawa oba omuyisizaamu ddempi, naye maama asobola okubeera n'omwana n'akaaba n'amubuuza ebibuuzo nga mutwalo ng'ekibuuzo kyamaze okumubuuza kyaddamu, wallahi ng'omukyala asigala kimuddamu olw'ensonga nti Allah yabatonda nga bakulembeza kwagala. Obulungi okukulembeza okwagala okwo waliwo okutakolera nga mu business situations ezimu nga mu byobufuzi. Kyova olaba Allah obufuzi yabuwa baki? Basajja. Tebakulembeza kwagala, bakulembeza reality kyekiriwo. Sabanyuza story luli akavubuka kajja kaali kayindi ne kafunisa omuwala olubuto. Tata najja nga yeekalakasa n'agamba omwana ono ngenda musiba, buuka ngenda musiba, ngenda kukola wali, ngenda kukola bwenti. Maama najja neyeegayira tata n'agamba musonyiwe muleke kasa agenda tuzaira ekyana nga kikola ki nga kinyirira nga kirina enviiri. Okitegera ekintu ekyo. Omukyala ebiseera ebisinga akulembeza emotions, akulembezayo muli kyawulira kyayagala. Ekiviiri kyakulembeza ate omusajja akulembeza reality. Era problem y'amaanyi abasajja bamu batera okukonfusinga ne boogera ekigambo nti abakazi tebalina magezi. Eyo problem y'amaanyi. Tewaliwo omukazi atalina magezi. Era buli bwogamba nti abakazi bonna tebalina magezi oba ogamba ne mama we yakuzaala talina magezi, entegera eyo nkyamu. Ekigambo kirina kubeera nti abakyala Allah yabatonda nga bakulembeza emotions, nga decisions abo bakulembeza kwagala kwa mitima gyabwe okusinga reality. Okitegeera? Era nga bwe mbanyonedde ekintu ekyo kirungi wabula kirina we kitabakola ki wekitabayambira. Allah yabatonda bwe batyo by design, bwatyo yabadesigning. Sinti tebalina magezi. Era osobola okusanga omukyala ng'asinga omusajja okubeera n'amaki. Abasajja bonna bategeera 100%. Tebasobola claiming nti abasajja bategeera 100%. Naye owulira abakyala tebalina magezi. No, Allah yabatonda nga bali emotional. Era waliwo ebintu nga bw'oba waakubeera na mukyala nga tebirina kunyiiza, ng'olina kukimanya nti bw'atyo Allah bwe yamukola ki. Olaba bamaama baffe just kajuice omu ku bakyala ba Nabbi ke yali akola nga Nabbi akaagala nnyo kaabakyankalanya. Juice just okubeera nti omu ku bamaama baffe ereetwa Maariya al-Qibtiyya yali agatta kala eya brown ne kala y'ekiddugavu, kakala kakajjaawo wakati ke yali alina nga tanyiridde bitooke bye bigwa. Nga ne bakyala ba Nabbi bonna balaba nti wallahi Maariya mukyala munyirivu. Ekyo kyokka ne kibaleetera ghira okubeera nti balina ki, baalina obujja eri omukyala oyo. Mukitegera ekintu ekyo? Kati ekyo Allah yakibatondamu by design. Era ghira it's a very good thing. Abakyala okubeera n'obujja kintu kirungi. Bw'oba wasizza omukyala owokubiri, omukyala we n'afuna obujja oba n'akyankalana, ekyo kintu kirungi. Kiba kiraga nti omukyala oyo akola ki? Akwagala. Just imagine n'owasa owokubiri
nakutunuulira butunuulizi nagamba yo owokusatu omuleeta ddi. Mukitegere ekintu ekyo ekibeerawo jerasi eyo gye mulaba Allah bwatyo bwe yabatonda nga bwe balaga nti omuntu ono omwagala bo batyo babeera protective yadde nga naffe tugirina naye ate abakyala bagirina plus. Mukitegeera era mu kugabanya loozi ezo kyengendo sembyayo Allah mwe yaleetera aya abasajja abasinga gye basinga okutegeera mathna wa thulatha wa rubaa nti omusajja akkirizibwa okuwasa omukyala asukka mu omu n'awasa omu babiri basatu bana. Obuzibu obuvudde mu kuwasa omukyala asukka mu omu nti abantu kyonga kyo okuwasa omukyala asukka mu omu si kizibu. Eyo solution eri society. Allah agiteekawo solution eri society yadde nga abakyala bagikola ki bagitamwa. Naye bweyogera nti kutiba alaikum alqital wa huwa kurhun lakum nti okulwana mu kkubo lya Allah kufuuse kw'abateeka gye muyadde nga mukola ki mukutamwa. Wa asa an takrahu shay'an wa huwa khairun lakum muyinza okutamwa ekintu naye nga kyekisinga obulungi gye muli. Wa asa an tuhibbu shay'an wa huwa sharrun lakum era muyinza okwagala ennyo ekintu naye nga kyekisinga okubeera ekikyamu gye muli. Abakyala ebiseera ebisinga tebaagala baawe kumugattako, ffenna ekyo tukimanyi. Hatta newawulira nti waliwo munne gwe baagasseeko amunyiigirako okulaga levo gwe batakyagalira. Naye kino Allah yali takireese ku levo eri emotional nti omukyalo ono abadde wewaka anaawulira tya nedda. Yaleeta solution eri society. Tikajja kutuuka akaseera gwe omukyala tayagala abasajja kugattako nga omuwala owuwo ewaka yatanaba kufumbirwa. Naye ng'omusajja gweramu ebirungi byonna ng'ate alina omuki alina omukyala. Mukitegere ekintu ekyo. Naye ensonga esinga gye tusinga okukulembeza nti ekisookera ddala Allah bwatyo bwe yakola ki bwe yakikola. Allah bwatyo bwe yakidesigninga nga tulina bagenda ku nsonga ndala yonna. Allah yagamba suratul Ahzab wama kana limuminin wala muminatin idha qada Allahu wa rasuluhu amran an yakuna lahum alkhiyaratu min amrihim nti olw'obukkiriza omusajja n'omukyala Allah bw'abasazeewo ensonga yonna tebabeerawo nakusalawo kulala kwonna okujjako okugendera ku ekyo Allah kyaba abagambye. Muko okusala kwangu nnyo, okusaddaka tekwetaaga kwerekereza. Muokusiba tukwagala nnyo okubeera nga ennaku asatu okuva ku makya paka waggulu tolya. Zonna ibada zirimu some bit of patience okubeera nti omuntu alina okugumiikiriza. Kyekimu ne ibada eno Allah gye yatuma abaami. Bwe tubeera nga tuli ku mirembe ensi mwe yali yeetaagidde buli musajja okufuna omukyala asukka mu omu, guno omulembe obwetaavu bungi okusinga bwe bwali bubaddewo bifo. Olw'ensonga Nabbi sallallahu alaihi wasallam yalangira maaso tugenda kulaba akabonero ka kiyama, tugenda kulaba abakyala nga bangi mu nnamba okusinga abaami. Era waliwo statistics ezakolebwa mu United States mu mwaka ogumu, bagenda okubala nga buli musajja mu United States ng'alina okuwasa abakyala 8. Waliwo amawanga nga ku buli musajja omu kuliko abakyala 20 ku buli musajja omu, nga ratio y'abasajja ku bakyala nga abakyala bali 2 ku musajja atya omu. Okusolovinga problemu y'obwenzi mu society na buli muwala okubeera nti afumbirwa mu kitiibwa, kyova olaba Obusiraamu bwateekawo omusajja okuwasa omukyala asukka mu atya mu omu. Agamu ku mawanga g'abazungu agasinga okuimplementinga ensonga y'omusajja okuwasa omukyala asukka mu omu lyali ggwanga lya Germany. Waliwo kati anyeenya omutaga wallahi seka koona waawo babuulire. Mu ggwanga lya Germany mu Second World War abasajja baafa nnyo nga bagenze kulwana. Ne batuuka akaseera nga mu ggwanga lya Germany balina shortage y'abasajja, ne bayisa etteeka nti buli mukyala alina okugabana ani baawe, buli musajja yalina okuwasa
omukyala asukka mu omu olw'ensonga nti abakyala baali bangi ate nga abasajja baki batono. Era bw'otumira ebyafaayo byaffe abantu okuva bwe twatandika abasajja ebibatta bingi. Naturally mibiri gy'abasajja abaana abasinga okufa nga bato babeera baana balenzi. Abasinga okufiira mu ntalo babeera baki balinga basajja olw'ensonga nti edda entalo paka kati basajja bebazikola ki bebazirwana. Mukitegeera ekintu ekyo. Kati ennamba z'abasajja zagenda zikola ki zikendeera. Ekirala kirimu okugera kwa Allah. Allah bwatyo bwagera nti society abakyala bangi n'abasajja baki. Ate buli omubeera mu society ng'abakyala bangi ng'abasajja batono ng'abakyala batalina basajja bangi muba mugenda kufuna ekizibu ky'obutambuze, obwenzi bugenda kubeera bungi. Ekibuuzo ekyebuuzibwa abakyala balondawo ki? Balondawo kusharinga musajja ono nga bagenze waka ne bakugjayo mu kitiibwa oba kubeera nti abasajja bakubojjerera buli kaseera. N'otuuka akaseera nga wakabeera n'abasajja 2, abasajja 10, abasajja ameka. Ate nga okunoonyereza kulaga omukyala gy'akoma okubeera n'abasajja abangi nga bamubojjerera, chansi z'okubeera nti asigala mu bufumbo ntono nnyo by percentage. Naturally Allah bwatyo bwe yagikola. Gy'akoma okulaba abasajja abangi ne chansi z'okubeera mu bufumbo zibeera ki? Zibeera wansi nnyo. Kyekimu ku musajja omutambuze kyemuba mulaba obusiraamu bwatulagira abaana abawala most especially bafumbirwe nga bakyali baki bato nga tanayita mu stress nnyingi z'abantu. N'ennaku zino agamba njagala kusooka kumaliriza yunivasite yokka avaayo abasajja bamulumiza omutwe nga bawera 10 n'anaamuwasa omutuufu n'amuwasa n'amuteeka ewaka ajja ne stress z'abasajja bali bonna 10 n'azikuba ono ng'alowooza ono naye agenda mumuyisa nga bali bonna bwe bamukola ki bwe bamuyisa. Kyovola obusiraamu bwatulagira okubeera nti abaana abo bafumbirwa nga bakyali baki bakyali bato. Alaba omusajja ogwo gw'aba ategeera ezo problems etufunye. Kati obusiraamu okubeera nti bukkiriza gye bayita mathna wa thulatha wa rubaa okuwasa 2 n'abasatu n'abana, benefits ezisinga zidda ku saidi y'abakyala okusinga bwe zidda ku saidi y'abaki y'abaami. Olw'ensonga nti omwami oba oguddewo omulyango gwa responsibility ogw'obuvunaanyizibwa. Wano wenjagalira obbagamba buli bwe basoma aya ya mathna okuwasa asukka mu omu, abaami basagambiza nga abakimezezza okwenjala. Wabula ebiseera ebisinga tutunuulira nnyo right, tutunuulira nnyo eddembe lyaffe nti obusiraamu bwatukkiriza okuwasa asukka mu omu, wabula ne twerabira responsibility, ne twerabira obuvunaanyizibwa obusiraamu bwe bwatuteekako ng'owasiza asukka mu atya mu omu. Mukitegeera ekintu ekyo nti ofunye akawala akato ono omukyala gw'ozaddemu abaana 4 n'akugumiikiriza okuva ng'oli mwavu, ofunyewo akamotoka oguze kawondo wasiza akawala akato kakampasa ono n'omulabira ddala nga kasasiro. Wallahi maaso ga Allah omukyala oyo Allah agenda mukubuzaako. Era ebimu ku bika by'obulyazaamaanyi ebigenda emaaso essaawa eno mu nsi bwe bulyazaamaanyi ennaku zino abavubuka bwe balyazaamaanyamu abawala. N'abawala balyazaamaanya abavubuka wabula ennaku zino wallahi abavubuka basusiza okulyazaamaanya abakyala olw'ensonga nti Allah yabatonda nti banafu. Mukitegeera ekintu ekyo? Omukyala gw'obaddewo naye emyaka 10 olw'ensonga nti okozesezza eddembe obusiraamu bwe likuwa, which is so right, era tukyogeddeko nti kirungi nnyo oba osolvinga problem society n'okubeera nti obanga olina kasente kagendeko ne mu famire nki endala. Mukitegeera ekintu ekyo? Wabula okwerabira ono gw'obadde naye emyaka 10 akuzaalidde abaana n'otandika okulaba oli ng'omunyumiza n'onaga bwembeere oli oba gwabaki omukyala wamukutulakutula dda, bamusazesaze enkindo, bakoze buli kimu akikuwadde olw'ensonga nti ofunye owookubiri ono n'otandika okumulaba nga ki kasasiro, awo problem wejjira. Mukitegeera? Kyobola Allah yagamba fa in khiftum alla ta'dilu fawahida, bwe muba nga mutidde okubeera nti temwenkanyankanya
mubeerenga muwasa omukyala omu. Okwenkanyankanya Allah kwe yali ayogerako mu Qur'an yali tategeeza nti bw'oteeka eno kiro y'ennyama n'eriteekayo kiro y'ennyama, nedda. Okwenkanyankanya okwo adil eri bil ma'ruf, eri okusinziira ku reality gye mulimu. Tosobola kwenkanyankanya omukyala alina baana bana ono atannazaala. Okitegera ekintu ekyo? Tebasobola kwenkanankana. Emmere gye balya si y'emu. Ono bwe musuza mu kalina eya fula ebbiri nga mugisulamu babiri, okitegera aba agenda kusula munaani. Oyo n'alina abaana. Okitegera ekintu ekyo? Kati olugamba nno nenkanyankanya kyenteeka eno kyenteeka eri, wabula kirina kukolebwa bil ma'ruf, mu kubeera nti mu bwesimbu. Bw'obanga oguze olugoye n'erigulayo. Okitegera? Bw'obanga ono wamugulira last time n'ono mugulire. Wabula tebiri nti tulina kubalansinga material things zokka, kyotadde no kyoteeka eno, kyotadde no kyotadde no. Ebimu tubibalansinga okusinziira ku mbeera n'okusinziira obuvunaanyizibwa obubeera bukola ki? Obubeera buliwo. Essaawa eno mbalamira nga nange sejjeeko bavubuka bannanga batannaba kukwasa naibu imaamu. Tunagezaako inshallah. Naibu seeka ayinza ogamba mwabiza, sikwabiza seeka. Wayinza okubeera nga wano waliwo alhamdulillah ayina eggwala nga likuze, ayinayo omuwala agenda muku alhamdulillah. Mukitegedde ekintu ekyo? Kakati abakyala nga tebannaba kubeera nti balwanyisa embeera eyo, bagirwanyise nga balekamu. Ekisembayo abakyala bonna bw'obabuuza nti musajja ki gweyagala okufumbirwa, anti baklaminga nti tebaagala musajja kuwasa mukyala asukka mu omu. Wabula buli mukyala yenna bw'omubuuza musajja ki gweyagala okufumbirwa, agamba njagala omusajja nga mulungi, ng'alina ssente, ng'alina akanyama, ng'alina eddiini, ng'alina ki. Ennaku zino byonna abawala bye boogera. Okusanga omusajja alina attributes ezo kitegeeza abo abasajja mu society ebiseera ebisinga wesanga balimu just 5%, balimu ebitundu 5 ku buli 100. Abasajja abasinga baavu. Okitegeera ekintu ekyo? Abasinga baavu. Kitegeeza mwenna bwe muba mwagala oyo ow'akanyama, owa ssente, ng'ate alina eddiini, ng'ate simanya mulungi, ng'ate biki, muba mulina omukola ki? Okumusharinga. Ekirala si gwe wekka abamulabye. Mukitegeera ekintu ekyo? Bonna emi yabwe eri ku 5%, top 5%, bonna be baagala okufumbirwa. Abasajja balina okubeera shared ssente zaabwe n'omusaayi gwabwe gugendeko mu famire ezaki ez'enjawulo. Ekisembayo obutonde bw'abasajja Allah bw'atyo bwe yabatonda. Allah yatonda abasajja nga naturally bali polygamous, nga tasobola kubeera mu buwangazi. Okujjako abatono ennyo mu bo, sigamba bonna, okujjako abatono ennyo mu bo, abasajja naturally Allah yabatonda nga bali polygamous. Wabula problem wejidde osanga omukyala nga musiraamu n'agamba nze nsobola okugumiikiriza bba wange okwenda naye nga tangasseko wakumeka. N'olaba entegera ey'ekikaafu. Okuteekako omukazi gw'omanyi nti oyo ye mujja wange, n'ogenda eri awakula endwadde abeere n'abawala akola atya, wallahi osanga omuwala nga musiraamu oba omukyala nga musiraamu n'agamba nze nyinza okugumikiza bbange okugenda nga ayendeguza mu bawala abalala okusinga bw'anaaleeta namba 2. Mukitegedde ekintu ekyo? Era ezimu ku problem, waliwo abantu abagezezzaako okubeera nti bapushinga agenda ey'okuteeka obukwakkulizo mu aqd, nga basayininga contract y'obufumbo nti omwana waffe tolina mukola ki? Kumugattako. Okitegeera? Waliwo abamanyi abakyogerako mu mamadhabu g'abahanabira, wabula society nga bwefaanana essaawa eno, okitegeera, n'abamanyi abakinnyonnyola bagamba nti omusajja ne bw'aba akisayininzeeko maaso aba alina ebbeetu eriwasa ow'okumeka, ow'okubiri. Bw'obanga owulira tosobola kubeerawo ng'okola ki? N'endagaano ogisazaamu. Kuba wasobola okubeerawo obwetaavu obujjawo mu maaso. Ozadde abaana, olina ebintu byetakyasobola kukola, onafuye ng'omusajja yeetaaga okufuna omukyala ow'okumeka, ow'okubiri, oba ekintu kyonna. Ennaku zino waliwo abaana, problem zetayogeraku, waliwo abaana nga naturally Allah yamutonda ng'ayinza obutafuna mwana, oba ng'ayinza okubawo akaseera nga tafunye mwana, oba nga fatirite ya wansi ng'amuzaiddeyo omwana omu
baana bameka? 2. Ate ng'omusajja ayagala abaana 10, abaana 8 nga naibu imaamu. Mukitegera ekintu ekyo? Kitegeeza omusajja oyo aba alina okugendako ow'omukyala omulala. Bw'obanga wateeka mu aqid nti omusajja ono talina kuwasa mukyala mulala nga nkyaliwo, kitegeeza gwasalawo eiza obufumbo busazeemu ye omusajja ayagala baki? Baana. Ekirala wali teweekebedde kulaba oba onaazaala abaana bameka. Kyova olaba okuteekawo obukwakkulizo bwe butyo tebuli recommendable naddala mu muleme gwe tukola ki? Gwe tuwangaaliramu. N'ensonga ezo zenyinyonnyodde, conversation ya leero ngitegedde tebaddeemu nnyo ku bagita taharuk, kuseka, kola ki, mukitegeera. Wabula ezimu ku problem za Africa tetulina kwegamba, tetwagala boring conversations. Twagala buli kaseera nga omuntu alina vibe gyakuwa, okitegeera, either ng'akutiisa oba ng'akola ki. Naye ate ebiseera ebisinga ebirowoozo ebikyasinza okubeera nti bikyusa society biva mu conversation bwe zityo. Kyovola society zaffe ebiseera ebisinga information tava ku bantu bamu n'agenda ku bantu abaki? Abalala. That's the problem. Conversation eyo ekaluba, teri black and white, eriko ebigambo bingi. Olw'ensonga nti bagitadde ku online ogenda kuwulira ebigambo awo, okitegeera. Naye tewali kyakola, tulina okujoogerako olw'ensonga nti zino problem society mweziri. Hatta essaawa ntutuusa abaana edda abaali bagamba njagala kubeera nabero, njagala beera ki, nga wallahi agamba naye banteekako nga namba 3 oba namba 4 ngenda. Oba n'alaba omusajja owa sente z'alina ne status n'agamba oyo ne bwantwala nga namba 4 nkola ki? Ngenda. Okitegeera. Ebyo tutandise okulaba essaawa eno. Abaana abawala balina okubeera nti bakeepinga peace n'ekigambo ky'abasajja okuwasa abakyala basukka mu omu, olw'ensonga nti emigaso egisinga gidda gye bali. Emigaso egisinga gidda gye bali, abasajja balina okutekinga on responsibility. Yadde nga naffe abasajja tetulina kutunulira rights zaffe kusinga ki? Kusinga responsibility. Bw'olaba nti obusiraamu bwakukkiriza, jjukira nti obusiraamu bwakuwa n'obuki? N'obuvunaanyizibwa. Saba Allah subhanahu wa ta'ala tugase n'ebyo. Ndowooza ebiddirako awo tulina session y'ebibuuzo after salah inshallah. Naam. Saba Allah subhanahu wa ta'ala tugase n'ebyo. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.